Tukukyali mulabi mulungi owomunyo live ku Sol TV nkwaniriza buterevu mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri nga tuzze mu kibuga Kampala wano. Waliwo akakiiko akaateekebwawo omukulembereze w'eggwanga nga n'ekyakateesaawo balabe engeri gye bayinza okumalawo omugotteko mu kibuga Kampala wano, ekibuga kye yagaze buli akibeeramu. Kati n'akakiiko katandise omulimu gwako olunaku olwaleero era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala Betty Amongi wuuno agamba nti baakusanya essira naddala ku nsonga y'enkulaakulana y'ekibuga n'ebirala biryoke bigoberere. Abakulembeze mu KCCA n'ebitundu ebirala ebikola Kampala Metropolitan okuli Mukono, Mpigi, Wakiso n'ebirala batandise okubaganya ebirowoozo wansi w'akakiiko akaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga ku ngeri gye bayinza okumalawo ebizibu by'omugotteko. Bano batunuulidde okulaba nga bakulaakulanya ebitundu bino okutangira abantu okweyiwa mu kibuga n'okuleetawo omujjuzo, era okusinziira ku mubaka wa Nakawa Mike Kabazigulu kagamba tebaagala kibuga kukula nnyo ng'ebyalo bisigalidde mabega. Twagala munkolegane tukwatagane n'ab'ebibuga bino ebituliraanye tulabe bukye bwe tupulaningira ekibuga kyaffe, nga tupulaningira amakubo, nga tupulaningira ebyobulamu, nga tupulaningira ebyobuyonjo, nga tupulaningira ebyenjigiriza, byonna nga tukwatidde wamu. Agamba batunuulidde okulaba nga bafunira abavubuka emirimu okutangira okujja okuginoonyezanga mu bibuga. Abavubuka abatalina mirimu, abatalina byakukola mu puroguramu eno mulimu element ya social economic development, ng'omulamwa gwayo kwe kulaba biki bye tuyinza okukola nga bwe tukulaakulanya amakulu, bwe tukulaakulanya ebyenjigiriza, biki bye tuyinza okukola okukulaakulanya abantu ababeera mu Kampala. Projekiti ze tuyinza okutondawo eziyinza okuwa abavubuka emirimu, eziyinza okujja abavubuka baffe mu mbeera embi gye balimu kati. Minisita wa Kampala Betty Amongi agamba ekigendererwa si kya kugaziya kibuga Kampala ng'endowooza y'abasinga bweri wabula okuleetawo enkulaakulana mu bitundu ebirinaanye ekibuga. This coordinating legal framework, which is now a law under KCCA Act, is to support the fact that local government remain their own legal entities, but that the planning, the budgeting is coordinated through this interministerial committee that will also set up the technical committee from those ministries to support each of these local government. Minisita omubeezi wa Kampala Bernard Namugwanya agamba nti enteekateeka eno si yakutaataaganya na kuwamba bakulembeze ba bitundu ebirinaanye Kampala wabula okujjako okukolagana nabo. Mu nkolagana eno mulimu project oba program ng'egenda kubeera mu Wakiso bwokka. Local government ya Wakiso ejja kugiteekisa mu nkola. Bw'eba ya Mukono yokka, local government ya Mukono ejja kuteekisa mu nkola. Bw'ebanga eva e Kampala n'esala mu Wakiso oba n'eyingira Mpigi, awo disitulikiti zonna essatu oba ekibuga Kampala ne Wakiso n'Empigi bijja kuba nga bikolagana okuteekesa mu nkola. Abamu ku bakulembeze b'ebitundu abeetabye mu lukiiko luno nabo bawadde endowooza zaabwe ku nteekateeka eno. Leeta Kampala bw'etuuka Empigi, boundaries za Mpigi zinaasigala zikyali za Mpigi ng'ate Empigi ekolebwa Mawokota. There is the emergency of property masters that are buying, selling small pieces of land, directing actually development in the area we are in without even knowing what development is all about. Bikusakiddwa Wandulu Bone, Sol TV, Omunyo.